kati olunaku okuva n'olunaku olwaleero ngenda kufaafaagana n'omuntu yenna addamu okwogera ku Munnayuganda, especially ng'oli ku kyeyo. Gwagamba nti Munnayuganda tali ready for change, tali ready for new Uganda, you don't know what you're talking about. Tokimanyi. Otherwise, towetegereza biki ebigenda mu maaso. You are not a revolutionary driven. Lwaki? Munnayuganda tugenda mu protestive vote. Tugenda mu protestive vote. Okitegera ekintu ekyo. Protestive vote, democracy ne human rights wezeetomerera mweyo event. Okitegera. Protestive vote is an event. Democracy ne human rights wezisinkanira. Two events zituukawo ku mulundi gumu. Zitya tuina voting as an event egwa mu democracy. Wabula tuina n'ekintu kye bayita protest as an event egwa mu human right. Okitegera? Oyo sparking point. Bujja bebuuza sparka eno revolution eriddawa. Okitegera ekintu ekyo? We tugenda. Era fena abawoza nti no bannange sparka Munnayuganda lwaki tosituka awo. Essaawa eno muzimbe eggaali, mobilize, organize, tugenda mu protestive vote. Lwaki ngamba ngenda kufaafaagana n'omuntu addamu okwogera ku Munnayuganda ntali ready for change? Tomanyi kikyoyogerako, otherwise revolution eno togigoberera. Kubanga nakugamba revolution eno eyina ebintu bibiri. It has a revolution within a revolution. Okitegera? Eyina ebintu bibiri. Eyina events ne policies. Wembanga ndi mu foreign policy mba njogerera ku policies. Wabula wenzija mu domestic mbeera njogera ku events. Oba mba njogera ku individuals. Okitegera? Kakati waliwo event eyaweddeko emabegaawo naye ng'egwa mu kintu kyennyini kye tulimu ekya protestive vote. Bakiyita boycott. Mwakoze ekintu kye bayita boycott protestive vote. Mubutamanya. Munnayuganda yakoze ekintu kye bayita protestive vote. Era nensaba president wange wagamba tugenda kukozesa ekintu kye bayita sweeping protestive vote. Eno tugikyuse erinnya. Tugitume boycott and sweeping NRM Tonja Samira. We tuba tugiyita. Boycott and sweeping protestive vote NRM Tonja Samira. We bagiyita. Munnayuganda wakoze ekintu kye bayita boycott protestive vote. Abannayuganda kino kye ngamba ono Museveni ng'atunulanga wajjaayo. Njagala mutunulye we yabadde line we yabadde efaanana ogiraba. Njagala kakati NRM etuwe ku copies ezavudde mu byokulonda byayo. Kwa abadde balonda LCs ku byalo kati njagala batuwe kyalo ku kyalo. Kwa otunula kugundiza bwe video zaabwe byavudde mu kulonda kwabwe. Olaba just ne bagamba kati kino ekyalo kino kyalonze, kino ekyalo bwe kiti kyalonze. Teri bantu. Abantu bazize event ya NRM eyo boycott protestive vote. Eri applicable kati. Najjabe nti nayo tusobola ogya applyinga. Ate nakyo kiba kitugattako mileage. Okitegera? Kubanga nakugamba Munnayuganda oyina okwetegereza ennyo gundi zino we zitambula. Ebintu bino ebibiri we bitambula. Then ogenda kubeera revolutionary driven. Kwanze nabagambye teri yakyogeddeko naye nze nabadde nkyakyetegereza nnyo. Kyagenze kitya ku byalo. Research yange yonna gye nkoze. Okulonda kwa NRM tekwabaddeyo. Wabadde selection. Nekwerimba nga bakwata abantu ne bateekaawo ne bakuba obufaananyi. Mu bano bali mu kulwana essembabule. Bano bali eno. Njagala batulaga ebyavudde mu kulonda ku byalo byonna ng'abantu bali mulayiniza NRM. Babyetuleetere. Baatugaba balina register y'abantu miliyoni 2. Yes, tukkiriza balina miliyoni 2. Njagala batuleetere miliyoni 2 ezo nga ziri mu kulonda abakulembeze b'oku byalo. Babaleete. Munnayuganda kyoyagala okimanyi. Kakati ngenda kupikira foreign policy mugenda kutya like never before. Kuba nange mwazizizaamu amaanyi. Kakati njagala ngenda kulabisa Museveni. Enkya tutandika na bigambo bya Donald Trump ng'abagamba agenda okuba omukyayina yonna gyali amugyeyo. We tutandikira ekyo kye bayita protestive vote. Tugenda kuzira events zonna. Nabagamba protestive vote eno si ya 2026. Oluguudo lwatandika ng'ennaku z'omwezi ameka 2. Kakati Munnayuganda obanga oleese no protestive vote empya ey'okuzira then wano we tusweepinga kigenda tukolera. That is an additional advantage. Kyemugamba ero NRM yabadde terina ssente zegaba ku byalo. Abantu nga tebazze. Chairman atunulanga wajjaayo. Ali disappointed. Kubanga amanyi ekijja akimanyi. Yonna gye mulabye His Excellency Kyagulanyi agenda mu Democrats bonna basisinkanye. Bagenda kubeera mu kalulu ka Uganda. Nkiddamu Democrats bonna gye babadde bali. Gyabadde ng'agenda.
mwe bali mu kago gwa Uganda era akalulu bagenda kabamu directly and indirect waliwo abamu abagenda okabera mu direct n'abalala bagenda kabera mu indirect nga bo just balinze afugume bamulage fire okitegera bo bagenda kuba balindiridde bulindirizi afugume muna Uganda osituke bamulage fire protest vote lubera lutalo just lwakuba abamu tebachike lubera lutalo protest muna Uganda olina okusituka womala okusituka Museveni amanyi consequence azimanyi ekyatuka ku Libya bwano ba Democrats ne ba Communists nabo babera balinze yensonga wacha abadde akuleta Ibrahim Traore mwamulabanga agenda akola binene gine emikago simanyi Russia alese namu alese BRICS alesani naye ekintu kino okukola senga abera ne numbers kati already yaswadde dda mukalulu tekajumbiddwa kati akafa agenda kuyiwa amaje naye nabagambye tulina okumanya tuli mu kulwanagana na system we have to overpower everything kyonna kyaleeta tuki overpoweringa tugenda kulwanagana n'amaje gano senga agayingiza mu kalulu tujja biiraawo era agaleete nga akimanyi nti akalulu tekalina kubaamu maje si biri bye yatukola mu 2021 tugenda mu kalulu k'abavubuka kana akalulu k'abavubuka kakuba MPs aba bana senga aleeta amaje ge n'atuleetako oluvenge wano bye bakola mu babbira ba NRM nga ne mukulonda kwa LC1 tebabaddeyo olwo lutalo tufa nabo teri wano kucyankalanya kalulu bino kino kimutwe kino simanyi bakita kyani kino nelinya lyakyo nti yabide kimukaaku kino bire kyakola kino kitadeke enkofira people power wabula kibbira ba NRM awo tugenda kufaafagana n'omuntu teri muntu akwata mu kalulu kafe okuva ku LC1 akabavubuka ke tugendamu okuva kalulu k'abavubuka teri akwata kalulu kafe eno training we batucyankalanyiza we gwakira nomination batulemesa candidate wafe okunominatinga we gwakira ukitegera senga batulemesa campaigninga we gwakira senga tugenda ne tulonda ne bajja ku polling station okyankalanyanga gwaka teri kwata mu kalulu ukitegera ekintu ekyo tuwe tumala okkebalira tugenda kagoberera njogera kali akanene olukanene tumaze okuza nga tuba defeatinga kati we tutuuka kali nga baagala okakyanga wano ku polling station gwakiraawo nga gwaka teri kwata mu kalulu okitegera senga balangirira ebikyamu nga tulina result entuufu we gwakira teri uno musajja kutuzanyisa naye nkugambye ekintu ekiri special mweno protest vote nti ba Democrats bonna babeera bulindaala wabula ne ba Communists ate nabo babeera bulindaala naye omuntu asinga numbers then bano be reactinga okitegera ekintu ekyo ba Democrats kati balinze protest vote era bali steady ekiddiriro okwenganga okujja okutaasa ba Democrats bannaabwe okitegera ba Democrats bannaabwe wabula senga kibeeranga mu Niger oba Mali oba Burkina Faso amaje ne gatekinga over muna Uganda notasituka kwekalakasa against amaje kati ate bano ba Communist babeera bawangudde naye anaawangula nga bibi banange BRICS nga bibi tujja nze wange bibeerawo basirise TV za Uganda tezibibi bagamba naye nzija ngenda gabawa India yalumbye Pakistan nemukuba we yamukubye Pakistan yasoko kuba India ne India nemuddiza we yamukubye India China ne Russia begase kusaidiza Pakistan bakube India America yo egambye nti India kanzije nkutaase naye nga jukira India member wa BRICS bamwefuulidde tujja gogonja gabawa tuchajja so mbadde ncha kugamba ti mu protest vote ba Democrats babeera balinze ukitegera babeera balinze gwe Democrat munnaabwe obawe sigino ogenda jiba wote akusituka nti wuna baka lwaganye mujje kati tumusindike na force nkugambye mu first stage tubadde tuzimba alliance waliwo ba Democrats abagenda okujja mu kalulu kano direct Bungereza ajanga colonial master eyateeka akalulu kano alina okubeerawo nti kagobererwa bulungi kyekyatwala mu House of Lords okitegera ekintu ekyo USA eyina okubeerawo ku kalulu kano yefanda wako alina okubeerawo then ne ba Democrats abalala bagenda kuba batayiza bbali nga bagamba kakwate mugwake eyo gye bayita protest vote yensonga lwaki chairman atunulanga ekikami tamanyi kiddako takimanyi naye nga ali mu kutya ali mu fear okitegera ekintu ekyo ali mu fear so mwana wa mama eno bagita boycott and sweeping protest vote NRM tonja Samira we bakayita tu boycotting ebyawe byonna bye baleeta
tutujise ebyaffe tujja kuba ena